Dr. Kizza Besigye ataddewo ekisinde ky'ebyobufuzi. Ono nno agamba ku luno azze amazeeko nga muwogo anti wansi mmere wakati nku ate waggulu nva nkubuuzaako gy'osinzidde. Weebali nnyo, weebali ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzirwa waawe ez'omuggundu yonna gy'osinzidde, mwana wa mama mwana wa taata. Ensonga eriwo kaakati eyongedde okulabika nga ekakatagwa mpuliriza naawe ndaba wano munda mu ggwanga erya Uganda. Bye bibiina ebyobufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti we bivuddeyo ne bikola ekisinde ekituumiddwa People's Front for Transition mu bufunzi ky'osobola okuyita PFT. Kaakati kino ekisinde ekikolebbwa emikolo gyonna giyindira wali ku ofiisi za Jeema ezisangibwa mu kibuga eky'e Mengo. Wano bannabyabufuzi ab'opozitioni nga beegasse we bagenze maaso n'okukola ekisinde kino ekisitukiddewo okujja okulabika nga beegatta wamu, okulabika nga bo kye bagamba nti okununula eggwanga lino okuliggya mu buwambe mbu eggwanga mwe liri. Wakati mu bantu abakulembeddemu okulabika nga basonga oba nga bakugamba beegatta, twongedde okutegeera bannakibiina ng'era kiwoomyemu omutwe muna FDC gw'omanyi obulungi Dr. Kizza Besigye Kifeefe Warren, y'omu ku bantu abasitukiddemu okulabika nga beegatta ku kisinde kino, oba oliawo bakiwe omuliro kisobole okulabika nga kigenda mu maaso okuleeta enkyukakyuka. Wabula nsobola okutegeezaako mbagirawo ekibiina ki National Unity Platform ekikulibwa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine kyo bassebo ne bannyabo kyebalamye ekisinde kino ekipya ekiteereddwawo ekya PFT. N'olwekyo mbagirawo nsobola okukuwaako ebibiina ebigenze mu maaso okulabika oba abakulembeze abagenze okulabika nga beetaba, nga kuno kuliko Forum for Democratic Change, ekibiina ekya Jeema, ekibiina ekya DP Democratic Party, ekibiina ekya UPC kibeegasseeko, ekibiina ekya People's Congress kibeegasseeko, ekibiina ekya Social Democratic Party ekikulibwa omukulu Mike Mabike, byongedde okulabika nga bibeegattako gwa mpuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde. Kakati ab'ekibiina ekya National Unity Platform bo of course bavuddeyo ne bategeeza nga we batannaba kulabika nga babeera beetegefu okwegatta ku kisinde kino ekya PFT. Wabula bana bamama bana bataata bano bakoze kaadi, nga kaadi eno etuumiddwa the front red card, n'olwekyo nga balina embala egamba nti People's Front for Transition twetaase. Bano bagamba mu kaseera kano wabaddewo obutakkaanya oba obutakwatagana wakati mu bibiina ebyenjawulo, naye ku mulundi guno byonga ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ke bivuddeyo ne birabika nga byegatta wamu mu PFT bakugenda mu maaso okulabika nga bafufuggaza gavumenti eri mu buyinza ya NRM, oba oliawo basobole okulabika nga bagyetaasaako mwana wattu ebirooto byabwe bisobole okulabika nga bigenda mu maaso n'okutuukirira. Kale of course tukyali ku ground okwongera okukolera okufeffetta ensonga zonna nga bwe ziri, naye nga update gye njagadde okukuwaako mu kaseera kano yeeyo eriwo. Kugamba kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga, twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenza Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.